Professor Tarsis Kabwejire nga yakiikirako ekifo kya Igala West mu kiseera kino ekirimu omubaka Rafael Magezi yaleeta ebbaga erijjako mu myaka asinzidde mu kakiiko ka Paalamenti ak'amateeka yazze okwendooza ku nnongosereza eno ku nnyingo 12. When any member of parliament says, my colleague has been bribed, and he says himself is different, he is not bribable. When in the same a member of parliament gets a salary which is higher than anybody else, where you have a parliament which decides on its emoluments, then parliamentarians bribe themselves, even when I was here. Abakamenda ati Seguno wa Busiro East ne Theodore Kikubo olumya kabamulembiddeko bamubuuza lwaki baagala okukyusa ennyingo bo bennyini gye beeteeramu nga tebanabana kugezesebwako. Why then would it be changed by the same people who made it? Why don't you wait to die and another generation comes to make their constitution? Okay. Now, according to Honorable Segona, let us all die now so that... No, you made this constitution when I was in senior 3. I'm not part of you. I'm saying you. You made your constitution. Let it govern you, and we wait for the next generation. Let the constitution stand. Now, if Honorable Segona was to imagine that we put a constitution for ourselves, if you imagine that, then accept that we use it also for ourselves. If you argue that. Kabwejire nga y'omu ku abakola ssemateeka agamba nti yawakanya akawaayiro kano era nnyindi akakiiko nti byasinziirako kuwakanyako mu myaka egy'ekyenda bize bikiiko okutandikira ddala ku myaka bannansi gye wawangalanga mu kiseera ekyo wabeeranga kwana so nga tigyalinya ne gituuka ku 6. If you read the Hansard, you can see that you can get the answer. Obviously, I didn't convince the CA that they don't put the chronology. So whatever they used has come back to us. Annyonde nti okulembera eggwanga bannansi bali ku kiteeka ku myaka omuntu gy'alina wabula obusobozi bwe. So let's not joke about individuals. Just look at what the individual can do and what you can do as the other individual. How do you combine what the other one has done so that you can advance society? Kabwejire avubidde engeri enjuyi ebbiri okuli olwatogikwata negikwateko gye bakuttemu ensonga erimu n'okwesiba obuwero obumyufu n'obwakyemu n'agamba nti eraga ekifaananyi kibi eri eby'obufuzi bw'eggwanga. Avumidde n'enkolero mu kiseera kino y'okutunuulira akawaayiro kano ng'ak'omuntu omulala batunuulire ng'akwiye kuyamba eggwanga eryamu kubanga bangi abajja okuyambibwa akaggiddwawo. Let's really not have this in our heads at all. That if you are Honorable Sewungu, you come from Uganda, therefore you are good for Uganda because you are in Uganda. Zero. Absolutely zero. Omubaka Kikubo ajjukiza omukulu n'emu ku bigambo bye yayogera emyaka egy'ekina ne byavumiriranga abakulembeze abatavu mu buyinza ssaako ebikyusa ennyo okukyusa ssemateeka y'eggwanga bennyini gwe beekolera. What has happened now that require them to be the sole beneficiary? They've not allowed other generation to test it. And they find that it was a mistake. If there are people who like power, I have known. Kikubo is one of them. Bw'abuziddwa ku by'okuzza ebisanja byajja mu 2005 ategeeza nti akira mu mulamwa ebisanja tebyetaagisa ye aze ku bya myaka so si kuddamu kukwata ku bisanja. I wouldn't now say returning the term limits is the solution. Because it would mean when it was done, people didn't think about it. Ono aganye n'okuba ku kyayogera ku nsonga y'okuba nti akawaayiro kano tekakkiriziganyizibwa kwabula baakusaka kukuse. On this article and how it got into the constitution, whether it was actually smuggled into the constitution. A clause smuggled in, I don't want that debate. Because if you go into that, then tomorrow every article of the constitution could have. Obedi Lutale naye ekyo nakasiba kusakidde gulino lwa Bukedde TV. For that child, for those